Yes, massive mutya. Muri mutya mwena abagifollowing ngenda kupasa subscribing ate munyigene kate pasta fereddwa obukadde bwa sitegenda kumbi kutusaako masawo. Muri mutya mwena abana abagiye kumirako namwe mwena abagifollowing nembebaza nimbagamba nti muri bakabi nnyo kubanga mwa subscribing ne munyigane kale mukyala wa pasta fereddwa obukadde bwa sente oba yali mukyala wa pasta amanyikiddwa nga pasta Kiweewesi. Ngenda kwa bena bikutusaako wano ku Fade TV gye mwena abali Canada mu Toronto bagamba nti mwebale nnyo kubanga munfollowing abali Saudi mu kibuga kye bayita Riyadh abali Doha wali mu Qatar abali mu ggwanga erya Iraq baba bali Iraq mwena mbebaza mu kibuga kye bayita Baghdad bane manyi okwerabira batumira nenga bambi muri bangi nnyo abali mu ggwanga erya Iraq mu Baghdad nembebaza nebagamba nti mwebale nnyo namwe abali Germany mu kibuga kye bayita Berlin Njuga nabagamba ati mu studio yange zimbamba laba mu studio ya YouTube mbandaba amawanga gasinga okubanga ganfollowing ne comments mbanza bamwe namwe abanfollowing kati mwabali Iraq mbebaza abali Qatar abali Saudi abali Uganda mwabasinga okubanga munfollowing ne kuddaka abali Germany eri abali mu Dutch mu ggwanga erya Netherlands n'abali Spain nenge namba esinga abali Saudi na Iraq ne mu ggwanga erya Germany. Yes, ne mugwange lya Uganda. Mwebali nnyo kubanga munfollowing ene bagita Fade TV subscribing anyiga kale. Pastor Kiweewesi yali mukyala wa Pastor Kiweewesi amanyikidwa nga Sasha. Sasha yafireddwa abafiri bamukubye oluseke bamukubyeko Sasha esawa zino yejusa mukazi wattu. Sasha yejusa ensimbi abasajja bazimukubyeko bano bafera. Sasha munange yabadde yafuna omwami anamuyambako kubanga asimulayo agafaananyi agafu wane information ey'ekifere gye batimba ku mitimbagano emwogerako ebyo bijjukira bano bakola divorce n'omwami we. Kati Sasha yabadde ageza kubanga afuna omuntu anasimulayo information gye bawandiikayo gyalumizanga agamba nti baawe nti yasasula bakola ki abagiwandiikayo nti okumusiiga erinnya ebbi nti yali yeeyisa bubi mu maka yeeyisa bubi mu maka munaye bana bayawukana nga bali balabika bulungi nga bali bonna nga bali bombi babiri ne munaye ebiseera ebisinga tusobola kumanya bibeera mu bufumbo goyinza okulonogaba ne baawukanidde ki abadde beesaanana naye nga tomanyi kiri eyo nga ndigito yeri mu maka kayinza okusanga Sasha ne mwami we Pastor Kiweewesi nga yali ndigito nga babeera mu maka eyo kuba kwesabula bwesabuzi mu bikonde kuzanya gwe n'obufumbo bano bayawukana. Kati Sasha ngazadde tizitibusanga afuna omwami namusubiza tegenda musimulira information gye bamuwandikako enfu ey'ekijwangala. Sasha agamba nti matako ali concentrated ne information gye bawandika ku mitimbagano website ku Google ku Facebook YouTube information eyo ng'ali amusubiza okukola ki okumuyambako okugisimulayo yonna n'amugamba nti wajja kumpayo obukadde 15. Sasha n'agamba nedda milioni 15 zaaki. Sasha n'agaana n'amugamba nsaliraako oli n'amugamba Sasha omulimu okungamba okukola mulimu munene nnyo kusimula information eyo kubanga erinnya lyagala kola kyagala nga ddongoofu kubanga naawe ogamba nti information eriyo si ntuufu gye bakwogerako. Sasha yagamba nti baawe yasasula abawandikanga information eyo ne bagitimba ku mitimbagano ejja internet website YouTube. Omwami ne batesigana ne Sasha omukyala gwolengera mu kifaananyi eyali mukyala wa Pastor Kiweewesi. Ye Sasha mbagambye alumiza Pastor Kiweewesi nti yasasula abawandika information ene y'ebikwangala ku website. Era Sasha nga munange gabateesa mpaka mu milioni 10. Kati Sasha n'amugamba nja sooka nkuweeko 8. Oli n'agamba nedda Sasha mpa ssente zonna nze omulimu ngenda gukolera. Sasha n'agaana. Sasha ne yeesikamukko n'atandika okwengeramuku nga gamanyiza okuwa ensimbi zange nzikola ki ne zifa ttoge. Sasha n'agamba omuvubuka amusalireko. Omuvubuka n'akola ki n'akkiriza yamusalirako obukadde 2 naye nga kyatera omuvubuka ono okukkiriza okusalirako Sasha ng'alaba Sasha atandise okuba nga yeesikasika nga yinza obutamuggyaamu nsimbi zakola ki zaayagala kubanga omuvubuka mission yali yakugyamu Sasha ensimbi eziwerako obukadde nga 30 naye yalemererwa. Kakana nga Sasha akoze kyakutta obukadde 8 abuwadde omuvubuka n'amusuubiza okukola kyokusimula information eyo naye nga ajjukira
omuntu yenna alina okusemulayo information yo kibategeeza oba olina kugamba enkolagano omuntu yateekawo information eyo kubanga olusi information eyo bagisimulya nga bayita mu studio ebiseera ebisinga ziwebusite zirina dashboard gye bagita okusimula information eyo ebiseera ebisinga omuntu anyini webusite alina okusimulayo information eyo era Sasha omuvubuka oyo yamulimba kebede YouTube okusimulayo video omuntu yalina ogisimulirayo oba sekyo YouTube yo ngayo ebiso ogisimulayo video nga tekezibwayo kuki ku mutimbagano gwayo kati Sasha bamufera milioni 8 yamufera kati nga Sasha yebuza ku bantu abalala teri muntu ayinza kusera tebabafera nawe tebakufera nga bagamba nti yanza okusimulayo amawuli agakogerwa agebateekayo gogamba nti si matuufu olinti ayinza okusimulayo nti omuntu yenna nedda omuntu nyini website nyini channel bwe bityo balina okubanga basimulayo information eyo ekitali ekyo biveeko buvi kati Sasha simanyi oli yamulimbamu singa yebuuza ku bantu abasinga ab'enjawulo tebali mu bye Sasha sawa zino esente zaabula juga bayokana n'omwami akasente kaagala keddiza ekitagenda soboka poliisi egeza kubanga etulakinga omuvubuka ono ekyalemedde okubanga emufuna ekirungi amanya gaagamanyi enamba y'essimu agimanyi kati poliisi gyekozesa ntibamanyi wa kumujja kyokka Sasha alaga sente azaagala milioni 8 ajja kananga Sasha asasanyiza ku milioni nga 20 ku milioni 8 ge mazima yani bado bato obanika boni sinazivaako simanyi munenge bate bamubba Sasha naye ng'omutangiza kuli bali mati ayinza okusima information kakubere ku Facebook kakubere ku YouTube kakubere ku website kakubere luddawa kakubere ku Google ebisese ngamanyi website zitambulira ku Google kati website nyini website yana okusimula information eyo wabula si muntu mulala yenna oli wagamba nti ajja gisimula aba mufere mukube emiggo mukube empyadduko oduke emisinde abagenda kufera kati Sasha Wuuno ensimbi azaagala naye ensimbi zagenda kakana nga asasinyizaako ensimbi empitirivu n'okusinga n'esente ze zakola kizaayagala ajja kubaagala obukadde 8 asasanyizeeko obukadde 20 okufuna 8 bannaye si byangu mweraba